erugogo cricket oval Chameleone najja mu ggwanga mujje nga 10 n'ajongerayo paka nga 24 ebizibu byaliwo Mr Semakula yabaddewo Serena ne bagoba abantu njalo kubuza mu concerts zino zonna ezibaddewo okuva mwaka gwatandika audience yaffe efuna value for money okusinzira kumwe abayitayo ne mubeerayo mu bivulu bino mulaba nga audience mu bivulu byaffe ebizibibawo at least for this year bafuna value for money Ssendi. They get very little value for money and ekimu ku bihatinga industry ne performances n'abantu okubeera nti tebakyajja nnyo mu bivulu is because value for money tewaba. Value for money tutegeeza nti bw'osasula emitwalo ebiri owulira nga omatidde ebiri ziweddeyo emirundi egisinga sente zaffe zetusasula ntono nnyo mpulira abantu basasula emitwalo 2 e Dubai sima basasula emitwalo 2 bweta togenda wala gende Kenya. So value for money tetugifuna era kino nkigamba buli performing artist ali eyo nti abantu ensonga ebimu ku nsonga lwaki abantu tebakyajjumbira bivulu myself inclusive nze ogenda ku kivulu nteeka okubanga ngenda kukola nga Ssendi events yawereddwa omulimu oba West Records naye ekitali ekyo nze nsobola okubeera wano nonga ndi waliyo ekivulu egindi nenkugamba ebintu 100 ebigenda okubaayo neŋŋamba tuddemu tunyumye ku mmande olabe bwe nnakoze nteeka okusukka 60 and awo mba mpisa. So performance embi performance yaffe embi nja kuwa ekyokulabirako nti nalaba show ya Boys to Men waliwo ekintu kye baakola gundi yali supposed okuopeningira Boys to Men Sauti Sol naye Boys to Men I think balina okugenda balina flight kati bo ne basookawo bwe baavaako Sauti Sol neddako wano Kenya wano Kisumu wano natunula nendowooza ku B2C lwaki B2C bali basatu ate ne Sauti Sol bali basatu naye nagamba nti nemba n'obuyinza essaawa eno ne bw'oŋŋamba nti nkuwa ssente mmeka leeta B2C sibaleeta wano nga Sauti Sol emaze kwagamba babookya bagayi baperforminga ng'ogyeko abantu abaali emabega ennyo abaalabira ku screens naye abaafuna omukisa nga tuyitiddwa ne tuweebwa priority ebeera ddala wali ku kyoto ng'abanene babeera bagayi baperforminga and you felt you've got your money's worth ntalo gyo 15 neyasasula miliyoni 5 yawulira nga ssente ze ziweddeyo so ebivulu naddala ebibeera mu bisaawe we are still way back tukyali bubi nnyo namanyi problemu yaffe eri bweti problemu yaffe ku bivulu eri nti because nze show gye nkyasinza okulaba n'ennyumirwa yali ya Wizkid twali cricket over unfortunately zino zonna ezibadde zibaawo eziddako nga either mbasiriwo kuba neya Boys to Men MTN yagisponsoringa naye lwe yaliyo nali ŋŋenda so naye kye nasinga okulaba nti problemu yaffe abayimbi baffe bwe bawulira nti ebivulu gyebiri ne waba agenda kuyimba era yagala gye musawa zagenda kuba amala okuba aveewo aleme kulaba ku Wizkid bw'abazze ku sawundi waffe ow'e Uganda owa Steve Jean asobola atya okudelivaringa bw'ati ekisawo kyonna ne kibeera nga kikuba dance cricket over yonna nga buli omu alinga ali mu club okiraba asobola atya okituukiriza ekyo so abayimbi baffe they don't really get to experience as fans okubeerako eno mu bantu alabire eddala bali oli yakikola atya so they need to attend international acts naye ne ba acts bano abalala it is good to attend n'otuulako eno mugundi n'onyiiga wamu n'abawagizi oba n'osanyuka wamu naawe n'ofuna ekyokuyiga okiraba naye weesanga nga his excellence Eddie Kenzo agenda kuyimbirako Wizkid okiraba bamushedulinze kuyimba saa 3:30 n'atuuka ku 3:25 n'abeera backstage 3:30 n'alinya stage kunya bw'avaako
eggaali n'emuvuga n'ekola ki N'ayitamu. n'emufulumya so you don't really get to experience these things ate ekirala ziri shi endala ku twalibadde tuyigira nti oba tugende Kenya tulabe South Solo nga bayimba oba tugende e Germany tulabe festivals eziri okusaawa eno unfortunately tetukyalina chance eyo Eddie Kenzo gwe batimbangako kati amaze emyaka 4 tebamutimba anywhere eseena ebiri tebamutimba anywhere alina lwe baali bamutimbye n'asazaamu aconcentrating ku mirimu gya federation naye bali n'abagamba nti Ssendi mbadde nsaba ndi muntu mukulu mbalemu ku magezi omukulu omuleka ali essente z'emirembe sente ki katono nnyo nga tugenda tulina sokompe ekivulu kya katono nnyo omukulu